okusinzira okutulaba nkwebaza nnyo tulese mangi okusinga kwago mbujjivu tulutandise ne bamulekwa abagenze mu obuyinza ne balopa nnyabo w'emyaka 7 nti aleeta baganzi be mu maka ga kitaabwe era baagala agaveemu. Nnyabo abaanukudde nti omusajja yaleeta omwamukuume kuba bamulekwa baali batandise okumukolako effujjo. Barbara abiri ow'emyaka 7 namwandu w'omugenzi Haji Haruna Ntege Kagalu yafa mu mwaka gwa 2021 n'aleka bamulekwa 11 yatuuya nnyo bamulekwa bwe bamututte mu obuyinza nti akomye okuleeta abasajja mu nnyumba ya kitaabwe okuva yafa. Ebino byagamba nti yagulawo wano bye biri okunnumanga nze ki seeka tagulangako ku kitange poloti wano kubanga mama si yawasa taata yawasaani. Nabiri ku kyalo Bukeeka mu ggombolola y'Ekangulumira mu disitulikiti y'Ekayunga bamulekwa okuliisa Makigozi Twa Sekajugo ne Lubwama Mutwalibu bagamba nti nnyabo aswazizza amaka ga kitaabwe n'akataga olw'okuleetanga abasajja mu nnyumba n'okukola ebbaala n'atundira omwenge mu nnyumba ya Haji era nga Masheyi tebakyayagala kugenda mu maka ago okulomba edduwa. Nga maama addira abantu bawulira mu bintu ebireekaana ebyo abaleeta ne bonoonera abasiraamu ab'omuzikiti ogwo okubonoonera emirembe okuteekako akabanyi ka kitange ne tulombera ne ku lubalazawo ki edduwa. Yafoona omunyago yagufuubula ensonga ebitabo yabirya fe tetwabirya okugeeta bugesi ebiwandiiko kimutwalira ddakiika tafutu basajja basiraamu tuzaalibwa tajjajja waffe Haji mulamba naye kituluma waka waffe kubeera w'ebbaala oli naakugamba nti omwenge gulwane tiguli wakagalo weguwooma. Babiri agamba nti okuva Balo yafa tafunanga mirembe kubanga bamulekwa bamufuukira ekizibu nga basooka kumusibako kyakuba mulambo gwa kitaabwe mu ntaana ne gibuli eno tegumanyiddwa gye gwatwalibwa era endana bagisimbamu ekitooke. Ngeri asobola okuwabuliza asola ku mulyango so simusiyingiza mu nyumba wabeerewo omuntu awanika omukono nti nayingirako mu nyumba yo ng'omusajja oyo ali mu nyumba gye basi awanike ye yagamba yamusanze ng'akola ki. Namwandu babiri abadde akyayogera nga bba bwe yamuwasa embaga omu ku bamulekwa nga Lubwama n'amubakira nti akomye okulimba abantu kubanga yamusika kutu era Lubwama yatwaliranga babiri obuveero bw'ennyama nga kitaawe amwogereza okumusigula mu ddemu yasookera. Bampasa omuntu asobola kuveera najja nirinsuulawo taata bapasa emyaka 45 ngandi wano ngandi mufumbo takubwangako mbaga ate takubibwanga wano mbaga yava olungezi kadi nasoka ba mugenzi Kimaali yali baba mango yali mu dduuka nali mwana muto ninga bagamba nti omwana omulezi asana nani nekitaawe nkyogera wemba nnimba laadu enkubire wano byenjogera tegema ki taata namulindira ku stage nga baba yagala okubalika ng'akutaaka akaveera w'ekikapu ekisooka waliwo ng'ate mukamusajja. Ku nsonga y'ebbaala Namwandu agambye nti yatunda ekitundu kye baagabana ku bintu bya bba n'agyetandikira asobole okufunamu ssente yeeyimirizeewo kubanga abaana tebalina kye bamuwa nga n'akawunga akaleetebwa mu lumbe nga bba yakafa omusika Kigozi yakeetikka n'akatwala. Era nze kye nakola kuteekawo bbaala sobole okufuna kyendya n'okubeerawo nemekuba kugamba nti Namwandu wagundi yatugenda era oyo omukulu w'ekika namugamba. Namwandu ensonga yatutuusiza mu ofiisi ya radisi w'Ekayunga Haji Moses Dumba eyazikwasizza Collins Kafeero avunaanyizibwa ku bintu by'abagenzi Ekayunga eyagenze n'atuuza olukiiko ku kyalo okulaba nga famire tabagana batambule bulungi. Kafeero alungamiza nti Namwandu waddembe okufuna omusajja wabula kimenya mateeka ate okumuleeta mu maka ga bba era namulagira okukikomya. waba aleeta abasajja mu nnyumba maama agenda afune saaviisi we akomewo awakaawe abeeraawo eyo pointi kitegeeza nga kola ki nga bweri. Ku nsonga y'ebbaala Kafeero agambye nti abaana babeera tebaagala nnyabwe akole gwa bbaala bamufunira omulimu omulala oba batwale obuvunaanyizibwa obw'okumulabirira. Ekikwagala n'ebbaala mugenda muwa mulimu kigo mugenda omulabiriramu okubanga afuna ssente ezisobola okumulabirira then asobole okubeerawo kubanga alina okubeerawo obulamu bwe. Sawulo w'okulira yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Katono mutami neyanzisa bamuwunyeko kaleeta kawunyemu olukekanakoyo mubali Kale nga tebannaleeta kawunyemu nga tuvudde Kayunga abooluganda lwa Kato Lubwama basiimye abantu bonna abazze babasuza okuva lwe baaviibwako omuntu waabwe kyokka beetonze olw'ebyo ebitatambudde bulungi. Mu kiseera kino
omulambo gugenda kusula ku National Theatre.